Ekimu ku bisinga okukosa bannayuganda ku nguudo gwe mugoteko gw'ebidduka. Enkuba ate bw'etonnya gujja bagira. Kino nno kiviirako abantu abaali badde bakola emirimu mu bwangu okulwa mu makubo ekiviirako eggwanga okufiirizibwa. Mu lukuŋŋaana lwa leero lutegekeddwa baminisitule by'entambula okukuba ttooki mu ebyo bye bazze bakola ne bye balina okussaako essira gye bujja, akulira ekitongole kya banki y'ensi yonna oba World Bank mu Uganda, Tony Thompson ategeezezza nga Uganda bw'efiirwa obukadde $8 olw'obulipagano bw'emmotoka. An efficient mass public transportation system in the GKMA has a positive correlation with Uganda's socio-economic growth because GKMA alone contributes up to 60% of Uganda's GDP. And a recent study by World Bank estimated that Uganda loses up to $800 million annually in GDP due to traffic congestion in this area. Wabula abaddukanya minisitule by'entambula bagamba nti batandise kaweefube ow'okulaba ng'ekizibu ky'obulipagano mu ggwanga bakinogera eddagala. We bring in what is called the mass transit buses, the big buses which will be able to decongest Kampala. Presently we have the 14-seater taxis. They are very many. They pollute the environment. They cause traffic jam. Ng'oggyeko okuleeta bbaasi, bano bagenda kulaba nga bagaziya enguudo okusobola okuwa emmotoka omwaganya okutambula obulungi. Okulaba butya bwe bagenda okukendeeza ku muwendo gwa takisi. Okukola ku ggaali y'omukka egenda okutambuza abantu okutuuka e Busega. Bino nga basuubira okubikola wakati w'emyaka 3 n'4. Obumu ku buzibu obuva ku bulipagano bw'ebidduka okusinziira ku kunoonyereza okuzze kukolebwa kuliko obubenje obutatadde obuvaako okulumizibwa n'okufa kw'abantu. Obulipagano buleetera ebisale by'entambula okwewanika, okumala obudde obungi ku makubo, okukozesa amafuta amangi ssaako n'okwonoona obutonde bw'ensi. Therefore keen to partner with you to improve the situation. Mu ngeri y'emu minisita w'ebyentambula Monica Ntegazuba ategeezezza nga minisitule ye bwe yeetaaga $8.4 buli mwaka okuddaabiriza enguudo mu ggwanga. Emabega tuvaayo emabega nga tulina puroguramu eya maintenance enguudo ezo ezaakakolebwa n'ezaakolebwa edda. Kati waliwo olwekyo gye tulina okuba nga tulina okufuna ssente okuba nga tukola maintenance. Bano bagamba nti enguudo enkole ziri kilomita 4,971 era nti enguudo zino kiba kirungi ne zisigala nga ziddaabirizibwa. Kyokka nga mwago gw'ebyensimbi guno, minisitule eno yafunye ssente zisoba mu buwumbi 4,000 kuliko buwumbi 432 ezigenda okukozesebwa okuddaabiriza enguudo. Bano bagamba nti baliko enguudo ze basobodde okukola era nga bagamba zijja kwanguya ebyentambula mu ggwanga. Kinajjukirwa nti ennyonyi za Uganda zaddamu okukola era nga tutegeezeddwa nti nnamba y'abasaabaze yeeyongedde. This is attributed to the growth in the tourism industry and the improvement in the economic activities of the country. Minisita Azuba agamba nti bagenda kwongera amaanyi mu ntambula y'oku mazzi era nga kati ebyamaguzi byatandika dde okutambuzibwa okuva e Port Bell okugenda e Mwanza mu ggwanga lya Tanzania. Bagenda kuddaabiriza enguudo z'eggaali y'omukka eza bulijjo nga bwe balinda okulaba ekinaava mu Standard Gauge Railway. Era nga n'ogw'okuzimba omwalo gw'e Bukasa gavumenti egukwasizza maanyi. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.